kuruno nsonze kedere basirise buhuru kutumu kutubuleke butukegwe duke kudekoli pide nkududensa budenja gudeja gure kuyize nkudenta budodu dimo kadudenka sukeru gafurobo mibadudenji livoko podere rapisi kutuge don't do this at home. The agent akurukuta X media, the agent akurukuta representing Savam Music SMX vera ku YouTube channel bana abayaye bakabi anyize njogera ekintu ekindi ku mutima nga ndi serious ngate nkinako obukakafu. Ensobi Bobi Wine Gyeyakola yali emusawa ya leero kuba nti abantu batandise okutuvoola bwe bati. Beat FM Kawedemuda nanti ku social media abaana bagitunuuliza emmundu batandika okubeera nga bagisabula kyokka ate n'ensonga za Bobi Wine n'abaana bamwetoolodde okubeera nga erinnya lye batandise okubeera nga balitattanya. Sami the Mighty Family avuddeyo ne bwino ow'enkomeredde n'atutegeeza ensobi emu Bobi Wine Gyeyakola. Nsobi ki eyo Bobi Wine Gyeyakola gye nkuleetedde mu kaneno akata ku olwairo ngenda kusaba okala okuba gye katandikira paka gye kaggwera osobola okubeera nga okaggwa ennyoro empaniza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX wane tuwe ne updates munange buli lunaku buli ssaawa story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikunti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi kankusaba subscribing onigende ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere still wano ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo ate gwa n'omukolo gwa kwanjula mbaga kola oba gwa graduation oba wandiyagadde okubeera nga oluyimba lwa audio tulukolera video okuba kubiko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Yes, katutandikirewa atutandikire ensondooza ku nsonga ya Bobi Wine. Omanyi obutambi bungi obuvuddeyo last week neno wiiki egenza okubeera nga etandika ng'obutambi bwe bumu obuli mu kubeera nga buvaayo obusonga mu Robert Kyagulanyi Center. However, abantu nga baludde mu struggle bavuddeyo ne batutegeeza ensobi Bobi Wine Gyeyakola nera nga nsobi ki eyo Sami owa the Mighty Family yagirina kanjikutereko osobola okubeera ng'ogirabirako. Anyize njogera ekintu ekindi ku mutima nga ndi serious ngate nkirinako obukakafu. Ensobi Bobi Wine Gyeyakola yali emusawa ya leero kuba nti abantu batandise okutuvoola bwe bati. Waliyo abantu abajja mu struggle nga tali informed wabula nga ali mu struggle nga wabula ekitambula kyajja okukolera COVID yafunireko views oba bamanye nti naye ayogedde sibanenya kuba nange wennali wabula mu kuyita mu kufaayo namanya kikyenwanirira. Bobi Wine teyandi meetinze Kiseka n'omulembe gwe be baleese okuvoola Bobi Wine lwansonga baddira gurupu zaabwe za TikTok biki ne badda mu kugeregeranya Bobi Wine ku Alien Skin biki. Alien Skin awagira Bobi Wine, Alien Skin ali ku side y'abantu naye mwe kye mwali mwagala kwe kufukamiza Alien Skin mbwa okumufukamiza oba kitegeera kuba yali avuddeyo n'agamba temuvumanga Bobi Wine era n'akulaga oyo ghetto youth nti yeegomba Bobi Wine wabula ffe twali twagala atayagale Bobi Wine nga tuyise mu kumufukamiza. Omulenzi kye yagaana Alien Skin twogere amazima twogere gayo yengeri gyali mwaloganti diwo wali omulabye nga amitinze NRM amitinze Salimu Sale mu 7 bali wala nnyo bakulinyira nnyonyi amitinze bafulu figa bani mwali mu mulabyeko ngengera line debe mbu stop nonsense gwangulidde data njogeze simu ya milioni 8 wanu tera kuliko ekikumi kyolinga amatako asasiro gwe sagala ate naawe ommanyire nze mbabuulira ekintu lwakatikati ekireese Bobi Wine okumuvoola nti tubaddenga wana abantu tumala gabuukira era Bobi Wine kaanaakwata ekkubo n'amiitinga lumbuye ne balyamu emmere nga we baali ne Miki n'Obuganda bugenda kyawa Bobi Wine. Kino nkiddamu Bobi Wine kwali kwata ekkubo n'amiitinga lumbuye Obuganda bugenda kumukyawa bujja lowooza Bobi Wine yatuma lumbuye okuvoola Obuganda. Nange kennyini Bobi Wine wakeera kumakya na meetinga n'antijjisa n'akola ki nga wano nze abadde akulira okusekerera abafa kitegeeza Bobi Wine yampita kyovula ne we nagenda mu struggle nali muwagizi
Samu meeting ambu tufune kifaananyi, samu meeting anti tukoleki, kubanga ensonga gyaliko ya ggwanga, sagala kumukozesa kunoonya views. Bobi Wine Gyeyakola we yandigenze South Africa bakiseka mwandikomyeri kuba struggle ya mweterina kyegasse kuko wabula okutoolako obutozi. Terina. Nze kibalume. Nze struggle najiyingira siri munaku. Gobo ina message yo nga nali nkusabye ng'ogireeta. Najiyingira siri munaku. Katonda nanyamba nenva ne mu comedy nze nakula omulimu ngukola emyaka 2. Wembanga sigulaba mu makulu nganguta. Era ne comedy namulaba n'abaliyo tewali bwe banegombesa. Tewali. Ate nkulimbe. Tewali. Ate nkulimbe munnange. Mbadde wano ngambukinga tiketi ya nnyonyi. Ogiraba. Nagamba buli mwezi mba n'ennyonyi 6. Eyo tiketi ya nnyonyi. Eriweno litani. Egwa Ntebe. Naye ngiteekawo just wasola gwa Ntebe. Sijja kulimba buladi. Nze sibeerangako mu struggle nga ndi munaku. Nze walenda beko nga mbona mu struggle. Newe nalwala biru yange yali milioni 7.5 nina gwe nagisaba. Saawona. Siriiwo. Kakati nkubuulira byo weetaaga okuwulira. Ebintu ebituleesedde okwokya wano. Bobi Wine tabakwata kubo genda kusinkana Kiseka. Senga okuvoola Bobi Wine tekuliwo. Naye abantu balowooza Bobi Wine yatuma Kiseka ne tiimu ye. Kubanga bava ku mulamwa. Tuli ku Museveni bawadaliye skin obudde. Sikulimba toyina kyogenda kunzijjako. Nze n'abali mu buyinza bandaba bulabi. Sikulimba. Amazima go gatya kwogerwa sikulimba. Mubabonaabona siriimu. Eyo nga tuvuddeyo Beat FM akaayo Kawedemuda nanti abaana batandika mpola mpola omu yavaayo n'akusongamu n'omulala n'akusongamu n'omulala n'akusongamu omulala n'asharinga omulala wa commenting ogendulanga social media yonna abaana bakutunuzzaamu emmundu ki ekyaleetedde Beat FM ate okubeera nga bagitadde ku ntandalo okubeera nga bagikadirira ensonga yino weeri naye nga sinabeera nga njikuwa kankusaba mbe subscribing tojja kubeera missing updates naddala nga zino message ya Beat FM mbasaba mu basharingire buli akola ku Beat FM oba avunanyizibwa ku Beat FM n'abakozi baayo bonna tubadde tubasaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu tugenza okukizuula nga yemmwe abamu ku bali mu kupika olutalo olugenda mu maaso ku social media nga temwagala lusirike. Oluvannyuma lw'okuleeta ebikulekule ebibiri okuli Bajjo ne Wisdom Kaye bo bagamba abawagizi ba nkyukakyukira abawagizi ba Nuupu naye here comes the truth nti bano abantu bannanfuusi to the extent tebalina side balinnya eno n'eno. Beat FM sigenda kunenya bino ebikulekule bye muleeta olw'ensonga ogwabyo tumanyiddwa nti bannanfuusi naye ate mmwe ababakyaza ne mulemu okubabuuza ku nsonga ez'amagezi ezigenda mu maaso mu ggwanga ne mutandika okubabuuza ku alien skin ne batandika okumuvumira ku rediyo ewulirizibwa abantu. We are more than ready abagala alien okutekinga risks n'okukola kyonna kyonna ekisoboka kuba kutandika basabula tugenda kubasabula. Nkiddamu bwe kuba kutandika basabula tugenda kubasabula. Alien sikini gwe muli mu kukuba nga nebye ebikulekule nga muyita ku Beat FM si ye yagabye ettaka ly'Abannayuganda abali e Busiya eririko golodi.
era si ye investor eyasengo eri mu kugezaako okusengula abantu okuva ku golodi w'ebusiya ku ttaka ly'ebusiya era si ye nannyini kampani egenda okusima oyo golodi. Mwagala kutugamba nti nammwe mwasasuddwa okugezaako kuba alien skin omuteeka ku ttaka. Eno video njikoze ndi munyiivu ekyo kiproguramu kyammwe kyemuteekako ku Sunday nga muleese binene ebikulekule nakati kikyaliko nkireseeko. Nga bajjo tannaba kujja alien skin mu bintu bye ebyekisiru n'oyo Wisdom Kaye ng'amuvuma amuyita Harriet Sikari simanyanga biki amuvoola nga ye bw'alowooza nti muzadde ne alien naye muzadde nga ye mulowooza nti mulumirirwa bannansi mwali badde mwakisooka okwogera ku nsonga eziruma eggwanga dani okusooka okwataakinga omuntu igwe kennyini mukunja wanene wakulyonga okubira alien skin mumufunirako content omwebuuzisa simanyanga biki. At the end of the day ka TV kammwe ka radio kammwe sorry ate ke katandise okumukuba nga muleeta binene ebikulekule ne bimuvuma mukumuvuma nga n'okusanyufu muli basanyufu nga n'okuginika amannyo muginika amannyo waggulu. Bwe muba mwagala kutandika nga mulowooza tusobola okulemerera obbakuba Beat FM olutalo olwali kusanyuka lwali lutono tusobola odutunuuliza ka radio kammwe. N'obwo program bwe mukola Beat FM okuleeta abantu ne batandika okwogera ebyekisiru nga blackmailing erinnya ly'omuntu nga ne presenter abali mu studio bali mu kuwaga buwazi nga n'obusanyufu basanyufu naye ng'omuntu bali mu kumukuba kumuteeka wansi ewatali nsonga. Alien skin yeyongeza emisala gy'akazimbe ke mulimu mulyoke mutandika okumukuba n'okumunafuya nga muyitako ako ka radio. Lwaki muleeta abantu nga temulina ku byakwogerako ne mubakkiriza bagende mu maaso nga bamukuba nga blackmailinga mu bintu eby'ekidongo? Alien skin ye yawambye ettaka ly'ebusiya. Alien skin yagaana okukola enguudo. Beat FM Beat FM simanyi 96 katonyeze 3 n'ebisigalidde eby'Embasaka. Beat FM nakati programu ekyagenda mu maaso muli mu kukuba omwana ewatali musango. Zino ziri ssaawa 5 n'eddakiika 48 ka programu kakyaliko ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekkumi 2023 bya leero byenjogera. Bw'abanga alien skin atrendinze ku social media biki lwaki mukkiriza ebigambo ebyesittaza okuyita mu kamwa k'abantu abalabika nga abalina amagezi ab'obuvunaanyizibwa abakulu kaye Wisdom ne Bajjo okubiyisiza ku mpewo zammwe? Lwaki mubakkiriza okwogera oyo nonsense instead of muting them ne mubireka bisaturate ng'ebiyingire mu matu g'Abannayuganda olw'ensonga munoonya propaganda wammwe na kutumbula radio yammwe nga muyita mu propaganda ow'ekisiru naye nga kaliya y'omwana mugisse ne bizinesi ze muzisse? Mwe mulowooza tusobola ffe bafaani b'okusirika ne tutunula butunuzi nga tulaba ebintu bigenda mu maaso nga lediyo eyali badde eyogera ku by'amagezi ebiruma bannansi bigenda mu maaso mu ggwanga oba breaking news muli ku byakisiru muli mu kukuba omwana ewatali musango? Sharinga video Beat FM njagala ebatuukeko eno video njagala eno video ebatuukeko. Nze siri musanyufu wadde n'akatono. Sirina nsindise kwogera ku alien naye bwe ndaba ekyobusiru ekikolebwa mu ggwanga nina okyogerako because I have a right and I'm a Ugandan. Bwe naabaleka ne mukuba mu bintu eby'ekijega we mujja ne kujja ku muntu omulala mumukube nange mutuukeko mutandika otukuba. Temuyinayo bantu b'amagezi babuvunaanyizibwa musobola kukyaza
kwegamba mwagala kututegeeza nti radio yafuukira ddala y'abafeeri ekyaza abantu batalina makulu mu nsi. Bw'oba otunuulidde ebbajja omuntu ki gwasobola okwensipayalinga ng'oggyeko okuvuma kwegyo emyaka gye n'olwo olubuto ebigambo ebimuyita mu kamwa olwedde bivundu mumukyazizza ku radio ewulirizibwa abantu. Mmwe musuubire olw'okuba nti radio nnene ntusobola okubaleka bulaadi. BTFM mwetereeze guno gususse ogw'omulamuzi. Guno gususse ogw'omulamuzi tukooyoono kasasiro. Mwogere ku bintu ebiruma bannansi wali ensonga ez'amakulu eziri mu ggwanga ezitambula kitemuzoogerako. Abantu bali eri bali mu kubagoba ku mataka bagenda sima golodi abantu bakaaba. Bataddeko n'amagi babagobe ku ttaka lye baagula ne ssente. Zezo ensonga eziruma bannansi. Muli kwaliye ne sikini ow'endongo ye mukyazizza gino emiguuna gimukubira ku leediyo yammwe. Mu bufunze mwagala kutugamba nti awalana awerekeddwa abanja. Bwe muba nga mwegasse ne babbajjo ne wisdom kayo okukuba alien kabuleŋŋane leediyo mujja kukifeesinga naffe. Mwesonyiwe alien mukube bukubi ndongoye naye okwogera negativities nga muziyisaamu mu ngeri ejjereegerera n'ettattanya erinnya lye nga bafante.